naye nina okwemulugunya ku pulezidenti wange omulungi nti azaatulaga nti ekitongole kino takisaamu kitiibwa. Mariam Wangadya akulira ekitongole kya Uganda Human Rights Commission akawaŋŋamudde alumbye mukama we Jeno Yoweri Kaguta Museveni era n'amutegeeza nti ayina okwemulugunya ku mukama we n'engeri gy'alondamu bammemba ku kakiiko kano. Ngenda kutegeeza bammemba ki baali mugenda maaso n'okuba ng'akola nabo ku kitongole ekya Uganda Human Rights Commission. Kino ekitongole kyekiri supposed okulwanirira eddembe ly'obuntu. Bano bonna bannayuganda bagenda maaso n'okutulugunyizibwa mu bumenyi bw'amateeka. Kino kyekitongole gye balina okuddukira. Bannayuganda bagenda maaso n'okubanga bawambibwa obwenkanya balina kuddukira mu bimu ku bifo balina okuddukiramu ye wali n'ekitongole kya Uganda Human Rights Commission ekikulirwa mukadde kano omukyala amanyiddwa nga Mariam Wangadya Fawzati. Simanyi oba omukyalo n'anaawona basement essaawa yonna okusinziira ku ngeri gye yalumbyemu bakama be, ate nga ffenna nze naawe tukimanyi nti bano abasajja bakama be si be bantu abaagala ennyo okubabuulira amazima. Mariam Wangadya olunaku olwajjo yatulendinze nnyo oluvannyuma lw'okuguma n'ayogera ekigambo eky'amaanyi n'ategeeza nti ekitongole ky'enkulembera omusajja bw'aba alonda abantu alonda abo okuba abayina amabanja abayina ebirwadde kwegamba ekitongole yakifuulira ddala dumping site nti gyasuula abantu ababa tebakyayina nsa naddala mu nsonga z'obuweereza. Mariam Wangadya gwe njagala ogenda maaso n'okuba nga nkuwa omukyalo ono oyinza okuba njagala ebigambo bino tutambule mpola. Omukyalo ono Mariam Wangadya oyinza okuba nga obadde tomwagala naye njagala okutegeeza gwa mpuliriza nti Mariam Wangadya kyakoze kiyinza okuba nga kigenda ku exposing ebintu bingi era omukyalo ono yandiba nga asoose kusiba pini n'amanya nti bino ngenda kubyogera ekijja kyonna kibeere nga kijja. Mariam Fawzati Wangadya ngenda kuwa n'ebimukwatako ebitonotono, ngenda kuwa baakulembera nabo kubanga atugambye nti Jeno Yoweri Kaguta Museveni bw'aba alonda abakulira ekitongole oba bammemba bakola nabo mbwalo amala galonda abantu abalemereddwa ensi bamusindikira. Kyova olaba nga tate emirimu tegisobola kutambula bulungi. Kyokka ate ensonga bw'ogiteeka ebbali nja kuzzayo kemabega Mariam Wangadya ayina we yategeereza nti abamu ku bammemba bakola nabo bayina emmundu era nti emmundu ezo zimulemesa okukola emirimu gye. Ekintu ekyo kyabulabe nnyo era Mariam Wangadya buli omu teyategeera yali ategeeza baani. Some of my members of the Human Rights Commission have guns, 2 of them, and that I fear to convene meetings with members who are armed. That is not to say that I'm incapable of doing my work because I'm threatened by anybody. Okitegedde yagamba temulowooza nti nze ndi incapable okukola omulimu gwange, nsobolera ddala okukola omulimu guno kubanga nina ebyetaagisa okubeera mu kifo kino, wabula ntya okuyita meetings ez'enjawulo lw'ensonga nti nakizuula nga abamu ku bammemba abali mu ofiisi yange benkola nabo balina emmundu, ekintu eky'obulabe ennyo era ekintu ekintiisa ekinnemesa ogenda maaso n'okuba nga nkakkalabya emirimu gyange nga bwe nteekeddwa okubeera nga ngikola. Mariam Wangadya teyakoma okwo, ayina ne lwe yalabula era n'ategeeza ensi nti bannange ekyamazima ekitongole kyenkolera nfuna okutiisibwatiisibwa nti era sisobola kgenda mu maaso nakubanga nkola emirimu gyange nga bwe nteekeddwa okugikola. Mariam Wangadya ngenda kusomera ebiwandiiko byonna ogenda kutya. Omukazi ono watuukiddwa okwogera ebigambo bino ayinza okuba nga waliwo embeera egenda mu maaso era ebinaddirira alabika amaze okuba nga abyetegekera. Kakati kkiriza nga bulijjo nsooke nzijewo akalango kano kaleme kututataaganya. Ngenda kukulaga Mariam Wangadya emirundi gyonna nga bwazze ng'akompuleyininga nti bamutiisatiisa, emirundi gyonna nga bwazze ng'ategeeza nti abamu ku baakola nabo balina emmundu, ekintu eky'obulabe kubanga eri si barakisi eri si police station wabula kakiiko akalwanirira eddembe ly'obuntu era bannayuganda gye basaanidde okuddukira. Abakuumi abakaliko be bandibadde official abamanyiddwa nti balina emmundu naye ate n'abamu ku baakola nabo balina emmundu ate mu nkukutu nga kyongera okukkatiza n'ebigambo byayogedde nti oba oli awo omukulu bw'aba alonda ng'alonda bammemba bagenda okukola nabo abagenda okukola mu kakiiko kano, balonda abo abalemereddwa ensi, balonda abo abaagwa mu bululu gye beesimba, balonda abo Jeno Yoweri Kaguta Museveni baalaba nti kati ono akalulu kamukubye sisobola muwa bwa minisita siina wa kumusindika n'amala gasindika mu kitongole kya Uganda Human Rights Commission. Yensonga lwaki emirundi gyonna ozze ng'omuwulira ng'eddembe ly'obuntu
abamu ku babanje baba demanding eddembe ly'obuntu avuddengayo n'ayogera ebigambo nga mukazi wattu alaga nti nze sibimanyi nako naye kati wano mu vidiyo eno kiringa ekimaze okweyoleka oluwatu nti Mariam Wangadya alabika alina pressure kwakolera oba kirabika waliwo ebitali bituufu ebitambula oba ebigenda mu maaso mu kakiiko aka Uganda Human Rights Commission. Kakati njagala tujjewo akalango kano nze gye byonna ngenda bikuwa okuva gye byatandikira paka olunaku olwalero. Mariam Wangadya watuukiddwa okugamba nti Museveni lekeraawo okunsindikira abantu ab'ekiboggwe era mugambye lekeraawo okumala gasindika abantu okubawonya bamanerenda, sindika abantu abali qualified abasaanidde okukola emirimu. Ekitongole kino kijja kugenda maaso n'okuba nga kikola emirimu nga bwe kiteekeddwa okugikola. Kakati wano agezezzaako okujustifying ebigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu n'aboludda oluvuganya abalala be babadde bagamba nti kano akakiiko tekakola mulimu gwako nga bwe kateekeddwa kugukola. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, wooteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekigwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ndala gwatambula naffe ku mukutu guno atanaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata akade ka notification obeera omu ku abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo. Kakati tuli ku nsonga za Mariam Wangadya Fawzat akulembera akakiiko ak'eddembe ly'obuntu alumbye mukama we n'amulabula era n'amutegeeza nti ssebo lekeraawo okulonda abantu ng'obawonya bamanerenda, nti ssebo General Kaguta Museveni bw'aba alonda abantu bammemba mu kakiiko kano babeere nga bakola emirimu Uganda gye baagala oba obuweereza bannayuganda baagala obatuusaako. Abantu nga John Bosco Kibalama baabulizibwawo, ba foot soldiers n'abamu ku ba political prisoners we twogerera bangi amayitire gaabwe tegamanyiddwa, wabula mu kakiiko kano gye babadde nga baddukira. Kati tukizudde kati oluvannyuma lw'ebigambo bya Mariam Wangadya nti eno gye baddukira omukulu yateekayo abantu nga tebamanyi kiki kyakukola, oba oliawo yateekayo n'abamu abalabika bapimi, kubanga Mariam Wangadya y'omu gye buvuddeko yatutegeeza nti abamu ku baakola nabo bayina emmundu ekintu eky'obulabe. Y'omu n'atutegeeza nti akolera mu mbeera ey'okutiisibwatiisibwa nti era kimulemesa okutuuza zi meeting n'ebigambo ebirala. Mariam Wangadya y'omu avuddeyo n'ategeeza nti bamulondera bamusuulira abantu ababa bagudde mu by'obufuzi nga tebalina kiddako mu njogera ennyangu. Kati ngenda kusooka kuzzaayo ko mabega nkulaga omukyalo ono lwe yategeeza nti abantu baakola nabo bayina emmundu ekintu ekigenda maaso n'okubanga kimutiisa. Wabula nga sinagenda eyo Mariam Wangadya yaani, njagala mukunnyonnyole akatonotono otegeere bulungi nnyo. Omukyalo ono si mwangu, abantu abava mu Eastern Region, ava mu district bagiyita Bulambuli, agamba ffe wetuzi muko okwogera amazima ebijja bijje. Mariam Fawzat Wangadya oba Mariam Mutonyi Wangadya abamu bamuyita Margaret, mukyala munnamateeka kubanga era ke kamu ku bukwakkulizo oba ku requirements ezifuula omuntu okubeera ssentebe w'akakiiko aka Uganda Human Rights Commission. Olina okuba ng'oli mulamuzi ate ng'oli ku ddaala eri omuntu asobola okubeera omulamuzi mu kkooti enkulu. Mariam Fawzat Wangadya mukyala munnamateeka ate nga advocate, civil, political and children's rights. Mariam Wangadya ye chairperson w'akakiiko aka Uganda Human Rights Commission we twogerera mu kadde kano, era member ku kye bayita East African Law Society ne Uganda Law Society ne kye bayita International Bar Association, ate era ne mu kitongole kimanyiddwa nga Uganda Women Lawyers Association oba FIDA Uganda. Omukyalo ono byonna abituulako. Mariam Wangadya bamuzaala mu district y'e Bulambuli era nga bazadde be bombi baali basomesa abaawummula. Kati we twogerera alina abaganda abalala bataano. Ono yasomera O level yagimalira ku ssomero bayita Ngora High School, then senior 6 oba A-level n'agimalira ku ssomero bayita Kibuli Secondary School. Yagraduatinga mu Bachelors of Laws okuva ku Makerere University, then n'agenda n'afuna a diploma in legal practice ku Law Development Center. Omukyalo ono oluvannyuma lw'okufuna certificate eyo yagenda n'enrollinga nga advocate mu High Court of Uganda, Mariam Fawzat Wangadya. Era yagenda n'afuna master's degree in public administration and management mu ggwanga erya Uganda. Njagala okutegeeza omukyalo ono muyivu. Era Mariam Wangadya yatandika emirimu gye nga Dagira and Company Advocates gye yatandikira kariya ye, yalinga private law, yali private law firm era gye yakolanga mu district y'Embale. Eno gye yagendera maaso n'okuba nga afuuka patana owa law firm eno. Bingi nnyo byazaakolako
era bingi nnyo ebitongole byakozeemu, ebyafaayo bye bingi, tulina bingi wano, naye obudde bujja kutukwata. Leka tukuweeko ebyo tusooke tukutwale ku nsonga za Mariam Fawzat Wangadya avuddeyo ku mulundi guno for the first time n'ayogera ebigambo bannayuganda bonna ne bagenda okugenda mu maaso n'okuba nga ate bamusiima. Mariam Wangadya ategeezezza mukama we Jeno Yoweri Kaguta Museveni lekeraawo amugambye yeemulugunya era ye abantu mbu be bamusindikira bakibogwe abamu baba balina mabanja tinga Museveni yalina okugabataasa mu kifo ky'okukwata ssente azibawe anoonya w'abanyiga. Kati mbwe ekitongole alinga kye yafuula dumping site bigambo bya Mariam Wangadya asuulayo busuuza abantu abalemereddwa ne beesanga nga tebamanyi kyakukola ne bamumenya ne bawunzika nga n'obuweereza ku bannayuganda tebabatuuseeko. Wuliriza. Naye nina okwemulugunya ku pulezidenti wange omulungi nti azaatulaga nti ekitongole kino takisaamu kitiibwa. Lwaki ndowooza bwe ntyo? Bwe ndaba bamemba bazaalonda ku kakiiko kano, kino ekifo yakifuulanga ew'okukanyuga abantu abalonzi be bakoowa. Kaŋŋamba oli munnabyabufuzi weesimbyewo oba kampe ekyokulabirako oba maybe bulambuliro wa ogudde mu kalulu okaabye ennyo abalonzi bankamula ndi mwavulu nkupe sikyalina kakulya ndi mulwadde muyi waliwo ekimbe kyemaze nakyo emyaka 3 neetaaga ARVs. Genda mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu. Pulezidenti nkukubira omulanga akakiiko kano kalina omulimu gw'amaanyi nnyo mu ssemateeka. Enyingo 4 mu chapter 4 of the constitution is the biggest chapter. It contains the Bill of Rights. Akakiiko kano ke kalina mandate esinga obugazi eri serious ekwata ku ddembe lya bannayuganda. Naye abantu b'ozoolonda nti lwakuba oyagala kubawonya abamanerenda loan sharks abaagala oba wambako ebyabwe okubatwala mu kooti nti genda ogira otuulako eri. Sebo taata Natasha nkwegayiridde akakiiko kano tandika okassaamu ku kitiibwa. Tomorrow I will not be here. Era ekisanja kyange kiggwako omwaka ogujja mu September. Naye nsaba pulezidenti bw'oliba olonda Ssentebe ne bamemba b'akakiiko kano, akakiiko kawe ku kitiibwa. Naye n'ojja okanyuga wano abantu abatalina credibility obasuubira kukola ki? Era bino byennyini bye tulaba bino just kulwanyisa bakama baabwe. Tebalina mugaso gwe baali bongedde ku mirimu gy'akakiiko kano. Omulimu ogwabwe kutuuza meetings okufofofo kutambula mumwe abamawulire ngenzeeko mu ofiisi ya minisita wa justice. Ani ajja okuntwalako ewa maama Janet Museveni ntuuse ntya ewa CDF bakwate omuntu ono wuuyo kantukeke wa Genosale Wangadya ono bamukwata ddi atwalibwe mu kooti. Bw'obanga ebisaanyizo byokka gwe pulezidenti by'otunuulira okulonda ba commissioner ku kakiiko k'eddembe ly'obuntu kubawonya bwavu kubasobozesa kufuna ARVs ez'omulembe eziriko bwe kibanga kyekyo ekisaanyizo kyokka kyogoberera bino byennyini ebigenda mu maaso tebikwewunyisa. Naye nandisabye akakiiko akaliddako, be very careful, show some respect to the Uganda Human Rights Commission. Ebigambo bya Mariam Wangadya eri mukama we Jeno Yoweri Kaguta Museveni. Tukkirize tugaane ng'oggyeko Kayindo Tafiire ndoza na Muhammad Kirumira n'abamu ku batonotono boyinza okumentioninga awo. Omukyalo nalayika y'omu ku abo abakaze ndoza agumye n'amira omwoyo ng'enkoko emira ensanafu. Batono nnyo gw'osobola okuwulira ng'akoze statement eyo ku mukama we gwe mumanyi obulungi ennyo era ekiyinza okuddirira. Naye ate taagala tusawundinge ng'abali mu kutiisatiisa Mariam Wangadya kubanga buno buvunaanyizibwa bwe era ekyo kyakoze ye mukulembeze omutuufu bwe yandikoze. Mariam Wangadya ayinza okuba ebbanga lyonna abadde ayogera ebigambo boolyawo ebinyiiza oba ebiraba bannayuganda ebibaleetera okulaba nti akakiiko ke kalinga akatakola olwaleero amaze okuba nga breaking out n'ategeeza ensi
lwaki akakiiko tekooperating oba ezimu ku nsonga kubanga guno si gwe gusoose. Azenga abyogera ayina ne yategeeza nti mu kakiiko kakulembera mulimu abayina emmundu awongera kutuukawo wabula essira gye njagala ate tulize. Agambye nti January Kaguta Museveni waaba alonda abantu alonda abo abalemereddwa. Kati njagadde okutegeera mu kakiiko ke baani baakola nabo. Mu bwana amannya ge ngenda okukuwa njagala ombuulireko oba omentioningeko olowooza baani abatatuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe abo kwegamba batatuukiridde kubeera nga bakola mu kitongole kino, era nga ku bano kwe kuli Mariam Wangadya bayinza okuba nga abadde agamba, kubanga okusinziira ku kiwandiiko kino njagala okutegeeza nti abamu ku bammemba, in fact si abamu, bammemba bonna balondebwa General Yoweri Kaguta Museveni, era bw'aba alonda ayina emitendera gy'ayina okugenda maaso n'okuba ng'ayitamu. Kati nga sinnakusomera wuliriza. The process by which the President of Uganda appoints the chairperson and the members of the Uganda Human Rights Commission is strictly governed by Article 51 of the 1995 Constitution of the Republic of Uganda and the Uganda Human Rights Commission Act. Abeera omukulembeze w'eggwanga akadde ako ayita mu mateeka Article eya 51 eya ssemateeka w'eggwanga erya Uganda nekye bayita Uganda Human Rights Commission Act, etteeka erikkiriza akakiiko kano okubeerawo, then n'omukulembeze w'eggwanga okulonda abantu bano babalonda batya. Wuliriza bulungi bankugambye Mariam Wangadya atugambye omukulu waaba alonda abantu alonda kwegamba adampingayo budampinzi, abantu abamu aba abawonya bammanerenda era amulabudde lekeraawo kumala galonda abantu mu kakiiko kano, ate akakiiko kawe ekitiibwa. Bigambo bya Mariam Wangadya. Wuliriza, before an appointment is made, the constitutional guidelines specify the structure and the qualifications. Nti nga Museveni tannaba kubanga alonda newankubadde nti yalonda, wabula naye yennyini ayina amateeka gamufuga era ayina by'ayina okugoberera. The commission must consist of a chairperson and not less than 3 other members. Nti akakiiko kano kateeka okubeera ne chairperson waako, mukadde kano ye Mariam Wangadya, ne bammemba abatakka wansi wa basatu, naye ng'ebiseera ebisinga batera kuba mukaaga be batera okulonda nga bwe ngenda obba kugamba. Qualifications eziriwa. The person nominated as a chairperson must be a judge of the High Court or a person qualified to hold that office. Nti omuntu okulondebwa nga ssentebe w'akakiiko kano kati nga bwe tulaba Mariam Wangadya ateekeddwa okubeera nga either mulamuzi wa kkooti enkulu oba nga qualifying okubeera omulamuzi wa kkooti enkulu. Bamemba appointed commissioners must be individuals of high moral character and integrity. Bamemba abo kati omukulu alina kulonda atya kuba wali nkulaze qualifications zaabwe. Mariam Wangadya agamba okusinziira ku bigambo bye atulaze nti abamu balabika tebalina qualified. Kati wano njagala kukulaga nti January Kaguta Museveni ne banne process erina kutambula etya. Waliwo kye bayita presidential nomination. Museveni aleeta amannya. The president holds the sole executive authority to identify and nominate candidates for both the chairperson and the commissioner slots. Then Museveni wamala okuleeta amannya n'aga identifying nga nominating nze gundi gwe nnonze okubeera mu kifo kino. Parliament evetinga era batula mu kye bayita Parliamentary Appointments Committee, kali akakiiko akavetinga ba minister. Parliament nevetinga amanya president gaba abawadde, era parliament ne approvinga kwegamba yekona mu stamp kyono omuntu aweereddwa ekifo, era oluvannyuma n'agenda maaso n'okubanga akuba ebirayiro. Kati wawulidde Mariam Wangadya nga ategeeza tinze n'ekisanja kyange kiggwako nyinza obutabeera wano naye office eno giwe ekitiibwa ssebo mukulu. Wuliriza, batugamba chairperson ayina okubeera mu kifo kino okumala emyaka 6 ekisanja kye. The chairperson and members serve for a period of 6 years. They are eligible for reappointment. Nti Mariam Wangadya mu njogera ye ayinza n'okubanga ekisanja ekyokubiri tajja kukyetaaga, kubanga mu mateeka ssentebe w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu akwata ekisanja kiba kya myaka 6 ne bammemba, wabula emyaka 6 abeera eligible okuddamu okumwongera, wabula nga president yayina okusiima naga nti tumwongeradde atwale nga ssentebe w'akakiiko ak'eddembe ly'obuntu. Mariam Wangadya abagambye nti ye ne mu kisanja ekijja
ayinza n'obutabeerawo. Kakati bwe baali balonda abantu bano balonda baani? Kati njagala kuwa boodi ogitegeere bulungi nnyo. Ojjukira atugambye nti abantu babamusi kwega badampingayo budampinzi, kyekimu ku bimuleetera okubanga emirimu gy'akakiiko tegitambula bulungi, era n'alabula mukama we nti ekikakiiko kano tandika okkawa ekitiibwa. Kakati wuliriza. Chairperson ow'akakiiko ye Mariam Wangadya. Bammemba omukaaga benkugambye be bano. Kuliko Honorable Lamex Apita Omara, ono yabadde asavinganga acting chairperson during specific sessions. Waliwo question mark awo gye sitegedde, waliwo ekibuuzo tujja kigendamu olwakyo. Ku bammemba kuliko Honorable Crispin Ugiza Kaheru, ono yali owa Sedu, mujjukira Citizen Coalition bla bla oyo. Ku bammemba era kuliko Shifura Lukwago, ono Shifura Lukwago ye ED oba Executive Director wa Kampala Capital City Authority. No, Shifura Lukwago jasi mukyala munnamateeka, tomuteeka wali kubadde kuserera kwa lulimi. Tugende maaso. Kuliko Honorable Semeo Muwanga Nsubuga. Semeo Nsubuga mumujjukira saidi ze mubende eyo, oyo mona enale mu lukulwe naye memba ku kakiiko kano. Kati Semeo Nsubuga uliriza nno wano we wali okulya n'okkomba essowaani. Semeo Nsubuga njagala owulirize okumanya Mariam Wangadya abadde munyiivu. Semeo Nsubuga yagwa mu kalulu, era oluvannyuma lw'okugwa mu kalulu ebbanga eryo lyonna abantu abasinga obungi muyinza okuba mbadde temumanyi Semeo Nsubuga yaddawa. Semeo Nsubuga atamujjukira ye musajja kyuma kya Yesu gwe mujjukira gwe yasindika bwe twali Ssaabasajja Kabaka lunaku lumu yali saidi ze ye mubende kyuma kya Yesu Buganda Ronald Ntege mumujjukira. Kati wali bakava mutogikwatako ono Semeo Nsubuga be bamu kubasinga okutembeeta ennyo okukyusa ssemateeka w'eggwanga erya Uganda. Bannayuganda ne baba banyiivu nnyo gyali, era bwe batyo ne bagenda maaso n'okubanga bamusibira ekikookolo. Kati lunaku lumu yayagala ajje mu kifo ewali Ssaabasajja Kabaka Buganda Ntege, ndowooza oba ye Buganda Ntege kyuma kya Yesu, n'amusukuma oba mumujjukira omusajja oyo gwe yakwata amataayi. Kati Semeo Nsubuga okuva we yagwa mu kalulu ali omu kwaba abakungu ba NRM ababadde baabulwa ebifo ebiri awo eby'amaanyi be babateekamu. Semeo Nsubuga bwe bato ne bamusindika okubeera mmemba mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu. Tabanga Mariam Wangadya gw'abadde ategeeza kubanga kakati mmemba. Ku bammemba kuliko Honorable Kano Retired Stephen Basaaliza, ne kubeerako ne Honorable Jacqueline Atuhaire lwa bukulukulu, oyo naye mmemba ku kakiiko kano, naye nga waliwo n'abantu abalala ab'enjawulo. Kuliko akola eno wansi mu kyebayita directorate oba heads ab'ebitongole finance and administration, kuliko Mr. Turije Christopher, complaints investigations and legal services kuliko Mrs. Pauline Nansamba Mutumba, research education and documentation Mr. Bionabye Kamadi, monitoring and inspections Mrs. Ruth Sechindi, regional services Mrs. Sarah Nakumisa, n'abamu ku bakozi abalala mu departments ez'enjawulo be bali eyo mu kitongole kino ekya Uganda Human Rights Commission. Mariam Wangadya atugambye nti omukulu bw'aba alonda adampingayo budampinzi, abamu nga balina zironi ebintu byabwe babitwala n'alaba nga talina wagenda bayambira n'abasindika mu kitongole ekya Uganda Human Rights Commission babenga abayina emirimu kwegamba bafune omusaala okugenda okutaasa emmaali yaabwe obutatwalibwa. Mariam Wangadya alabudde General Kaguta Museveni amugambye akakiiko ak'eddembe ly'obuntu mukulu ssebo kaweekitiibwa nga bw'obiwulidde sijja kubikuddiramu. Wabula Mariam Wangadya sigwe mulundi ogusoose omukyalo ono yeekubirako ddenduulu gye buvuddeko ku nsonga ezimu, era Mariam Wangadya ebigambo byabadde ng'ayogera tusobola okubiteeka ku record, era njagala okubiyitaayitamu wano ngende maaso n'okuba nga mbikuwa. Mariam Wangadya yasooka n'ategeeza ensi nti mu bantu b'enkola nabo bammemba kuliko abayina emmundu, wabula sitegeere emmundu zino zaaki. Ntya n'okutuuza meeting olumu olw'ensonga nti ntya emmundu zino genda maaso n'okubanga simanyi mugaso gwazo mu kaseera kano naddala mu kitongole kino. Kati wuliriza. Zaali ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'okuna omwaka gwa 2023 omukutu gw'amawulire ogw'Amatooke Republic ne gufulumya ekiwandiiko nti some of my commissioners move around with guns. Byali bigambo bya Mariam Fawzat Wangadya akulembera akakiiko ak'eddembe ly'obuntu Uganda Human Rights Commission. Ne bagamba the Uganda Human Rights Commission chairperson Mariam Wangadya has raised concerns about the possession of firearms by some of her colleagues. Mariam Wangadya yategeeza eggwanga era nti ali mu kutya era ng'ali mu kutiisibwatiisibwa nti yeebuuza ddala bammemba
bakola nabo mu kitongole kino ekya Uganda Human Rights Commission bakola kine mundu era ebiseera ebyamawulire ago twagaba obango badde ogoberera. According to Wangadya, whenever she calls a meeting, some of the members of her commission come uliriza. Mariam Wangadya yategeeza nti buli watuuza meeting abamu ku bammemba be bajja n'emmundu entono zipisito era nga yeebuuza ez'emmundu zigenda kukola ki, ez'emmundu zikola ki mu kitongole kino nga kimuteeka mu kaseera k'akazigizigi. Yagamba, some of my commissioners move around with guns in the office. It's very hard and scary to deal with such members. Nti bammemba bangi, bammemba bangi balina emmundu era babeera n'emmundu, kintiisa okugenda maaso n'okuba nga nkola emirimu gyange nga bwe nteekeddwa okuba nga ngikola. Some of my members of the Human Rights Commission have guns, 2 of them, and that I fear to convene meetings with members who are armed. That is not to say that I'm incapable of doing my work because I'm threatened by anybody. Agamba, kintiisa okuconveninga meetings kubanga abamu ku members bange balina emmundu kati abeerawo ne yeebuuza emmundu zikola ki. The Uganda Human Rights Commission boss further revealed that she has on several occasions been threatened. Ayina ne we yategeezebwa nti atiisibwa era yasamoninga IGP Okoth Ochola. Uliriza, Mariam Wangadya has summoned the IGP Martin Okoth Ochola to appear before the commission. Ng'ennaku z'omwezi nnyo omwezi ogwokutaano 2023 Mariam Wangadya yayita eyali akulira ekitongole kya poliisi amanyiddwa nga Martin Okoth Ochola abeere nga apiyaringa oba ng'alabikira eri akakiiko kano aka Uganda Human Rights Commission annyonnyole ku bino. In a statement issued on Thursday, Wangadya expressed concern that the police continue to violently disrupt lawful gatherings and peaceful demonstrations convened by ebiseera ebyo nga poliisi yeefuddemu mu kugenda maaso n'okuba ng'eremesa enkuŋŋaana naddala ez'abannabyabufuzi kyokka ng'ate tebalina mateeka ge bamenye. Kati Mariam Wangadya we yayogerera ebigambo ebyo yaguma n'agamba wadde balina emmundu naye yayita oba yasamoninga eyali akulira poliisi mukadde ako amanyiddwa nga Martin Okoth Ochola alabikeko eri akakiiko ka Uganda Human Rights Commission abeeko byannyonnyola, naye nga Mariam Wangadya yali amaze okutegeeza ensi nti bannange nze ndi mu kutiisibwa era abantu balina n'emmundu abagenda maaso n'okuba nga bakolera mu kitongole kino balina emmundu, ensonga etannaba kuba nga etegeerekeka. Mariam Wangadya teyakoma ku kyammundu, yagamba nti kino ekintu kimulemesa n'okukola obulungi emirimu gye era waliwo ekiwandiiko ekirala ekyafuluma ku mukutu gw'amawulire ogwa The Observer. Ekiwandiiko kyafuluma mwaka guwedde, bino tebyali byemabega nnyo. Omwaka oguwedde gwennyini yavaayo n'ayongerezaako ng'ategeeza nti mukyali ku bali abalina emmundu naye n'okutiisibwa. Wuliriza. Human Rights Commission boss admits fear in condemning security brutality. Mariam Wangadya, jjukira akakiiko kakulembera akeddembe ly'obuntu ke kali supposed okuvumirira ebikolobero ebigenda maaso n'okuba nga bikolebwa ab'ebyokwerinda mu ggwanga erya Uganda. Obadde olaba bannayuganda bangi abeekalakaasa mu mirembe abafaayo ne boogera ku nsonga wabula nga amagye, poliisi n'ebitongole ebyokwerinda byonna biyiibwa. Bannamawulire obadde olaba ebbanga lyonna nga babakuba. Kati akakiiko k'eddembe ly'obuntu just statement obustatement. Mujjukira gye buvuddeko nakuwa ripooti yafulumira ku kitongole kya Amnesty International baakwotinga nnyo ebigambo bya Uganda Human Rights Commission. Ngenda bikuwaako mu maaso awo kubanga Mariam Wangadya n'akakiiko ke baatuuka ne baadimitinga nti mu kalulu ka 2026 waabaddewo ebirumira ekitta abantu ekyali mu kalulu ako kyali kiri unacceptable. Oluvannyuma lw'ebyo oba bifo ebyo nga tebinabawo mu periodi y'emu awo, Mariam Wangadya yali afuna okutiisibwa nga bamutiisatiisa okuvumirira. Jjukira statement gy'anaafulumya ejja kugenda international, ejja kukozesebwa ng'obujulizi eri international community. Kyovula ebitongole nga Amnesty International, Human Rights Watch, United Nations n'ebitongole ebirala bitunuulira nnyo statements ezifulumye naddala mu kakiiko akavunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu. Kakati y'ensonga lwaki oba oliawo Mariam Wangadya bamutiisatiisa n'okumugaana okufulumya statement yonna. Kati wuliriza mu kiwandiiko wano. The Uganda Human Rights Commission chairperson Mariam Wangadya
has admitted that fear has sometimes held her back from strongly condemning atrocities committed by security forces against civilians. Nti akulira akakiiko k'eddembe ly'obuntu Maria Muwangadya Fawzat avuddeyo oba yavaayo nakkiriza ti ekyamazima okutiisibwatiisibwa kw'empitamu kunnemesa olumu ogenda maaso n'okuba nga nvumirira kubanga omulimu gwange kulondoola ddembe ly'abuntu n'engeri gye lirinnyirirwamu then n'enfulumya statement evumirira kati agamba nti ntiisibwatiisibwa nina abannemesa nti eyo statement togifulumya eyo condemnation togikola international community ejja bitwala ate ono ng'alina ebiragiro by'alina okukolerako. Wangadya, who described herself as the most unpopular chairperson ever, said sustained public hostility, harsh criticism and personal threats have gradually eroded her confidence, affecting how assertively she speaks out during political tense period. Uliriza omukyalo ono bambi nze natuuse n'okumusaasiramu ne mmusaasiramu. Uliriza bulungi lwaki Maria Muwangadya agamba era mu statement gye yafulumya mbu yagamba yatuuka n'okwenenya oba ne yeeteekako ekigamba nti ye most unpopular chairperson ever in the history of Uganda Human Rights Commission. Maria Muwangadya yatuuka n'agamba ensi nti nze nkimanyi nze muntu akulira akakiiko k'eddembe ly'obuntu akyasinze okubeera unpopular. Nze sikoze mulimu gwe nnina kukola, nze abantu nze gwe bakuritisize, nze abantu gwe bayisizaamu amaaso, nze abantu gwe balabanga talina kye nsobola kukola, wabula bino byonna bijja olw'ensonga waliwo ebibeera emabega bye mutasobola kulaba. Ngenda kuwaako ku bazze bakola mu kakiiko kano n'abazze batuula mu office y'emu Maria Muwangadya mwatuula. Kati ng'ovuddeko ku ky'okugamba nti waliwo abalina emmundu, yakugamba waliwo abali mu kumutiisatiisa era nti takola bulungi mirimu gye. Amawulire ago ne NTV yaga breakinga era nejja nekola egguli lino ne tuli kuwandoza kanka kwongere. Ye akulira akakiiko akalira eddembe ly'obuntu ka Uganda Human Rights Commission Maria Muwangadya agamba nti akolera ku bunkenke olw'okutiisibwatiisibwa kwafuna okuva mu bantu ab'enjawulo. Wangadya okwogera bino asinzidde ku kwemulugunya poliisi kwezzeekola mu woofiisi ye ng'egamba nti bo tabawa matu okuwuliriza okwemulugunya kwabwe okw'okutyoboola eddembe lyabwe wabula afa ku bantu ba bulijjo bokka nga kino boolyawo kye kibalemesa okutwala emisango mu kakiiko ke kakulembera. Bino byogeredde wakati mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olubaddemu n'okwanja ebigenda okukolebwa ku lunaku olw'eddembe ly'obuntu olusuubira okubaayo wiiki ejja. Omusasi waffe Kabituwe. Alipoota ezizze zikolebwa emabega zizze ziraga nga poliisi bwe yeeriisa ekkuuli mu kutyoboola eddembe ly'obuntu olw'abantu abawera abazze beekubira enduulu mu mbuga z'amateeka nga kw'otadde n'akakiiko akalira eddembe ly'obuntu ka Uganda Human Rights Commission. Maria Muwangadya akulira Uganda Human Rights Commission agamba abapoliisi nabo bavuddeyo enfunda eziwera nga beekubira enduulu ku nkola y'akakiiko ke nga bagamba nti ye tabawa matu okutyoboola ddembe lyabwe. Oba oliawo abapoliisi batuufu okwemulugunya nti bo bwe batuusibwako ebikolobero abantu ba bulijjo tebawulira nga tuvuddeyo n'amaanyi okuvumirira ebyo ebikolwa eby'obukambwe ebiba bibatuusiddwako. Mu disitulikiti y'e Dokolo waliwo poliisi constable eyali agenze okukwata suspect eyali ateeberezebwa okuzza emisango egya Naggomola. Mwerabiddemu erinnya abantu aba bulijjo bamugwako kiyifuyifu ne bamukuba ne bamutta. Naye mu bikolwa ebyo ebibiri examples ezo zempadde kye twakolawo ndowooza nafulumya ka statement ku mutimbagano ku X. So saayita press conference, saayita lukuŋŋaana lw'amawulire nga bwe tutudde wano. Mu mbeera eno Wangadya agamba ekyo naye si kye yandiyagadde wabula naye omulimu gwe agukolera mu bugubi olw'okutiisibwatiisibwa kwafuna okuva mu bantu. Naye bakitegeere nti embeera gye nkoleramu oluusi ekiseera kituuka n'otya n'ogamba bw'enaayogera kano nina eddiba gumu naye with the time watuuka ekiseera n'ogamba owaayi ebimu oba kansirike. Wangadya agamba okutiisibwatiisibwa kuno tekukoma mu bigambo wabula waliwo n'abamulumba ku ofiisi ye ekintu ekiteeka obulamu bwe mu matigga.
bwe twava eyo ku Trade Plaza nga tuli wano waliwo abakyala abanyirira abawala abato nabalaba awo nga balungi nnyo bambadde bulungi bakuute ebipande nabo ne bansalako wano era okufuluma ndowooza oba Alex oyo yagenda n'abeegayirira ne tubagamba mu ofiisi navaamu nga fugitive. Ono yeekokkodde n'emikutu gy'amawulire gy'agamba nti gimukolamu ebyakatemba. Muze munkuba mu bukatuuni mu abamawulire. Waliwo olupapula olumu sijja lwogera. Bakankuba mu katuuni oba za mirundi emeka. Banyambaza yelo naye bukatuuni bulaga ndi wano Wangadya ayogera ataasa poliisi naye ate atudde ku files zijjudde emisango gy'okutulugunya nga abapoliisi batulugunya abantu. Abanange eno naamwe nga mbatya mbatiira ddala y'ensonga lwaki oluusi mumpita Wangadya mukyala Wangadya tubadde tusaba kutukyazaako mu studio yaffe ne ngamba nga mbatya oluusi tubadde twagala tutuuleko naawe mu ofiisi yo 1-on-1 tubeeko ne kyetukubuuza ku kino ne ngamba naye ansa yange yo banaagitwala batya. Wangadya agamba ne famire ye yatuuka n'ekiseera okumugamba alekulira omulimu gwe wabula olw'obuvunaanyizibwa bw'alina bwe mumuwaliriza okusigala ng'akola. Ne mutabani wange n'atuuka okunkubira simu. Mutabani wange yali asomera China n'ankubira simu n'angamba naye maama tukooye ebintu bino ekifo ekyo kiveemu. Ngamba naye baana nze taata nze maama ate kati omulimu ngute tunaabeerawo tutya. Mu kaseera kano ng'eggwanga lyolekera akalulu ka 2026 Wangadya asabye abantu okukuuma emirembe omuli ne poliisi okukendeeza eryanyi lyekozesa. Kakati omuntu atiisibwa nga bw'obiwulidde era ng'avuddeyo ku luno yeewaddeyo n'agenda maaso n'okuba nga alabula mukama we n'amutegeeza nti sseba akakiiko kawe ekitiibwa. Mariam Wangadya onaamusuubira ddi okugenda maaso n'okuba ng'ayogera ebigambo oba olyawo gwe by'oyagala. Mu kalulu ka 2026 nga kaakaggwa Mariam Wangadya era alina ebigambo bye yayogera awo kwegamba yakkaatiriza EU Parliament bali bakamala okufulumya resolution ne statement gye baafulumya nga balaga nti mu ggwanga erya Uganda it was not an election, it was a military operation. Mujjukira ekikwekweto ekyakolebwa Muwanga Kivumbi. Mariam Wangadya yafulumya statement Bannayuganda ne beewuunya nti omukazi ono kiki ekiddako kati mukadde kano wabanga afulumizza ezo ng'alabula General Kaguta Museveni olowooza ki ekiri emabega wa Mariam Wangadya. Incidents of violence were reported in Rwemiyaga, Bukedea, Mukono, Butambala, Mityana, Kampala, Kayunga, Luwero and Wakiso. Media reports cited 7 deaths, 3 gunshot injuries and 25 arrests in Butambala and Kalungu. Deployed 121 observers comprising members of the commission and staff to 990 polling stations across 78 of Uganda's 146 districts. Observation was conducted through the Commission's 12 regional offices located in Arua, Kampala, Gulu, Fort Portal, Hoima, Jinja, Kabale, Lira, Masaka, Mbarara, Moroto and Soroti as detailed. Mujjukira bwe twakuwa ripooti ya Amnesty International oluvannyuma tukuwa ripooti ya Human Rights Watch mu bigambo bye baayogerera okunoonyereza kwe baakola ze statement zaali tezaawukana n'eya Mariam Wangadya nti ezo district z'owulidde asoma ne mu ripooti ya Human Rights Watch ne Amnesty International ezo districts zennyini ze zaalimu abantu abattibwa mu districts ezo. Bannayuganda abamu baasituka newankubadde abamu mugamba nti Bannayuganda tebaasituka. Bannayuganda baasituka ku lunaku naddala ku lunaku Byabakama yalangirira akalulu. Kati Amnesty International n'ebitongole ebirala bagenda maaso n'okuvaayo okubeera nga bavumirira mu statement gye baafulumya. Statement yaabwe efaanaganira ddala era nga obujulizi obulimu mu ripooti eyo osobola okuddayo n'ogifuna bwe bujulizi bwe muba by'ebigambo bye bimu Mariam Wangadya by'owulidde ayogera. District z'owulidde asoma ne mu ripooti ya Amnesty International
district ezo bwezito bwezaali era mu report eyo gye twakuwa kakati nga kiraga nti ebikolobero ebyakolebwa mu kalulu ka 2026 Mariam Wangadya n'okwetooloola ensi yonna international community bagenda mu maaso n'okuba nga babiraba era baabiraba. Kakati tugenda Mariam Wangadya, tukyali ku Mariam Wangadya, sinnakuwa abantu bazze bakulemberako ku oba bazze batuulako ku nankani eyo, bazze batuulako ku office eyo eyobwa chairman abwa akakiiko ak'eddembe ly'obuntu Uganda Human Rights Commission. Kakati Mariam Wangadya emirundi mingi jazze ng'ayogerako ku statements ezibaddenga ziraga ebintu ebifaanana bwe biti nti Mariam Wangadya yandibanga omulimu gwakola waliwo embeera emuliko emabega. Mariam Wangadya atuuka okugamba, jjukira akugambye wali bw'ayagala okuteekateeka statement evumirira ebikolobero ebigenda maaso n'okukolebwa, wabaawo abamutiisatiisa nga bamugamba ezo statement tozikola. Mariam Wangadya bw'avaayo n'agamba nti ye ebyo abductions tabimanyi, nti mukyuse yamanyi bakwatibwa arrests naye tamanyi kuwambibwa abductions oba kidnaps. Agamba nze ng'owakakiiko k'eddembe ly'obuntu ebyo sibimanyi, naye ate nga jjukira luli akugambye abamu ku bammemba batambula n'emmundu. Olowooza tekwali kutiisibwatiisibwa okwogera ebigambo ebimu nga bino. We are not aware of any abductions or enforced disappearances, as you have put it. We are aware about arrests of certain individuals formation. But again, let me use this opportunity to call upon every Ugandan who is aware about an abduction or a disappearance to bring us concrete information. Chair, thank you very much for the opportunity to have us here at your home. First things first, how would you rate the state of human rights in the country? Commission will look at human rights holistically. That is civil and political rights, all economic, social, and cultural rights as well, including rights like the right to a clean and healthy environment, the right to development, the right to personal liberty. So all rights complement each other and they are equally important. And if I'm to answer your question directly, I would describe the state of human rights in Uganda as progressive. The question which is very important is, are we making the progress? Mariam Wangadya okumuwulira ng'alinga ayogera ebigambo ebiraga nti eddembe ly'obuntu mu ggwanga erya Uganda weeriri era tewali walirinnyirira, ate mu ddakiika y'emu n'akugamba nti afuna okutiisibwatiisibwa, bw'oba olaba osobola okubitegeera, bw'oba tolaba osobola okuwunyiriza waakiri ne weekaka era n'ogenda maaso n'okuba ng'otegeera statements nga zino. Mariam Wangadya era lumu yagambako waliwo ab'ekibiina kya National Unity Platform lwe baamulumba nga bagezaako okudimandinga abantu be, era yagamba nti nze Mariam Wangadya waabwe si nze empamba, nga mu njogera gye yalinga ayogera Mariam Wangadya ng'akulaga emirimu gy'akola tali yekka. Kakati avuddeyo n'akyatula n'alumba mukama we nti weekitiibwa akakiiko k'eddembe ly'obuntu. Ebintu bino binyiiza, mumanye ekituufu, ow'ekitiibwa Mpuuga ekituufu akimanyi. Ate n'ekirala bwe baba nti baba balina abantu babanja nti baawambibwa, babanje bali be bateebereza nti baawamba abantu baabwe. Naye kati nze Wangadya omukazi omunaku nga nze nina obusobozi obuwamba. Do I have capacity to abduct anyone? I don't have that capacity. Naye kyengenza okulaba nti waliwo ekobaane, okulaba nti ensonga eno teva mu ddiiro. Ensonga eno ya kiwaani, nze saagala kubindeetamu all the time. Mariam Wangadya ebiseera ebyo nga bamubanja ba political prisoners ba John Bosco Kibalama n'abantu abalala. Kakati mukadde kano akulaga nga bwakola emirimu gye ng'agikolera ku Gun Point, bwakola emirimu gye era ng'obitegedde bulungi. Kakati ate gye biggweredde ng'ategeezeza n'eggwanga nti mukama we office tagiwa kitiibwa
era amulabudde n'okumulabula nti ssebo tandika okuwa office eno ekitiibwa, lekeraawo okumala gadampinga eno, lekeraawo okudampingayo obudampinza abantu ababalemereddwa abagudde mu bululu bw'ogenda maaso n'okuba ng'oleeta. Mariam Wangadya ndowooza ye muntu ajja okugenda mu byafaayo nti yasoose okugenda mu maaso n'okwogera, naye ng'emirundi mingi yazze ng'awulirwako nga waakiri ayogerako ko ku nsonga z'eddembe ly'obuntu erimu, newankubadde ng'ebigambo bye bibadde tebirina nnyo impact y'amaanyi gye bikola. Naye jjukira wali abadde amaze okutegeeza nti emirimu embeera gy'agikoleramu ogitegedde bulungi nnyo. Kakati nga sinakutwala ku nsonga ndala, ngenda kukuwa abamu ku bazze batulako mu office Mariam Wangadya mwali, gwogende mu comment section ombuulire bameka be waakawulira nga bagenda maaso n'okwogera ebigambo ebifaanana bwe bityo. Mariam Wangadya ne ku nsonga za Sauda Madada alina ebigambo bye yayogera awo, bannayuganda ne bagezaako okutegeera nti ekifaananyi ekya Uganda Human Rights Commission kiringa ekivuddeyo, wabula nga omulimu tekigukola nga bwe kiteekeddwa kugukola. I learned about the situation of Sauda Madada yesterday when I was watching TV. I felt depressed, not just as chairperson of the Human Rights Commission, but as a mother, as a parent. It hurt me so much, and in fact today I have constituted a team from this office to go and look for her. I learned that she was admitted at Mulago Hospital. I saw this lady being supported by prison wardresses. She was unable to walk on her own. I saw her being carried to the ambulance. I saw the ambulance being driven away. I guess she's now in the hospital. I do not yet have a report as to what caused her condition. I don't know why she was so weak that she was unable to walk. I don't know what caused her. I saw her cough, and she coughed out what appeared to be blood. I don't know the cause of that. So, ku nsonga za Sauda Madada era yavaayo bambi mukazi wattu n'abaako byayogera, naye kati eyo si ensonga. Mariam Wangadya okuvaayo okutegeeza mukama we endera n'amulagira nti tandika okuwa ekitiibwa ofiisi eno, lekeraawo okudampingayo obudampinza abantu, lekeraawo okulonda abantu nga bamaze kulemererwa wansi, bamaze kugwa mu kalulu n'olyoka obaleeta. Ebigambo bino bibadde tebiwulirwangako bukyanga Mariam Wangadya atandika kukakkalabya mirimu gino. Ebintu bingi bibadde bihappeninga, bangi batuddeko mu office eno ya chairperson owa Uganda Human Rights Commission, wabula tewabaddewo muntu yenna yafulumyemu bigambo oba statements zifaanana ng'eza Mariam Wangadya. Kakati njagala kukuzaayo akakiiko kano we kaatandika n'abazze bakakulembera. Uganda Human Rights Commission kafuuka effective ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omusanvu omwaka gwa 1995. Ndowooza kati gy'emyaka nga 31 egiyise. It was established under Article 51, Section 1 of the 1995 Constitution of the Republic of Uganda, following a history of severe civil conflict and state-sponsored abuses. Akakiiko ka Uganda Human Rights Commission kaateekebwawo mu mwaka gwa 1995. Wabula ne katandika operations zaako, ne katandika okukola emirimu gyako mu mwaka gwa 1997. Abamu ku bazze babeera ba chairperson mu kakiiko kano be bano wammanga. Asookera ddala ye mukyalo oyo amanyiddwa nga Mrs. Margaret Sekajja, yali chairperson wa Uganda Human Rights Commission wakati wa 1996 ne 2008. Ono yalekulira emirimu gye nga tewali amukase, wabula olw'okubeera nti yali aweereddwa omulimu omunene mu kitongole ky'amawanga amagatte ekya UN. Oluvannyuma lw'okufuna omulimu mu kitongole kya UN, bw'atyo n'agenda maaso n'okuba ng'asuulawo obuvunaanyizibwa mu 2008. Then 2009 General Kaguta Museveni n'alonda Honorable Meddie Kaggwa. Oyo omusajja mumujjukira ababadde bagoberera ensonga zino nga tuzibawa. Omusajja ono Meddie Kaggwa ye yali ssentebe w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu. Era ndowooza mu eyo period nange we nakolera mu kakiiko kano nga intern. Nakolerayo internship mu kitongole kya Uganda Human Rights Commission wansi w'omukulu oyo Meddie Kaggwa, Honorable Meddie Sozi Kaggwa ye yali akulembera akakiiko ako. Ono yafiira ku steering ku roundabout ye Mulago. Abazze bagoberera mujjukira omukulu oyo bambi n'agenda maaso n'okuba ng'afa mu Novemba 2019. Ngolo twakatandika okugenda maaso n'okuba ng'ensonga tuzikakkale oloffe abaali bakolanga abaali ba intern mu kitongole kya Uganda Human Rights Commission
bintu ebimu saagala byogera wano ne batugoba olw'okuba yeffe basebambulidde si yeffe bannankani simanya biki nga Medical Gwa afulumya ekitongole ekyo ne baddira buli muntu waliko kasimanya gwe sebikoze bitya gwe nabikoze bitya balyoka batufuumula ebyo sijja bigenda mu nja bikola lulala. Medical Gwa Honorable Dr. Medi Sozi Kagwa yali ssentebe w'akakiiko kano okuva 2009 paka 2017 we yafiira ku roundabout e Mulago ngena ku mwezi 2 omwezi ogw'11 omwaka gwa 2019 emmotoka yayimirira bagenda okwetegereza ng'emmotoka omuntu ajja ali ku steering mufu ate nga mmotoka alimu yekka bagenda okwetegereza nga ye Dr. Medi Sozi Kagwa oyo we yafa ne bamusikiza omusajja yali ow'akaseera. Oyo musajja bali bamuyita Dr. Katebalirwe Amoti Wairumba. Ono yali memba ow'akakiiko k'eddembe ly'obuntu kano. Wabula olw'okufa kwa Medical Gwa ne basooka bamuteekawo nga acting chairperson ow'akakiiko kano wakati wa 2019 paka 2021 olwono 2021 Jeno Yoweri Kaguta Museveni n'alyoka alonda Mariam Fawzati Wangadya mukazi wattu agenda maaso n'okulaajana era avuddeyo n'akola okulabula n'amugamba bukyanga olonda bantu kubeera bakulembeze b'akakiiko kano nze wannonda naye ate temunzikiriza kukola ate muvudde ne ku ekyo mutandise okulonda abantu ab'ekiboggwe abatagenda maaso nakola mirimu gisaanidde. Mariam Wangadya ng'ategeeza mukama we Jeno Yoweri Kaguta Museveni amugambye tandika okuwa ekitiibwa akakiiko kano ebigambo ebyo kambikuddiremu nga mmaliriza. Naye nina okwemulugunya ku pulezidenti wange omulungi nti aza atulaga nti ekitongole kino takisaamu kitiibwa. Lwaki ndowooza bwe ntyo? Bwe ndaba bamemba bazaalonda ku kakiiko kano kino ekifo yakifuulanga ew'okukanyuga abantu abalonzi be bakoowa kaŋŋamba oli munnabyabufuzi weesimbyewo oba kampe ekyokulabirako oba maybe bulambuliro wa ogudde mu kalulu okaabye ennyo abalonzi bankamula ndi mwavulu nkupe sikyalina kakulya ndi mulwadde muyi waliwo ekimbe kyemaze nakyo emyaka 3 neetaaga ARVs. Genda mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu. Pulezidenti nkukubira omulanga akakiiko kano kalina omulimu gw'amaanyi nnyo mu ssemateeka. Ennyingo 4 mu ssemateeka. Chapter 4 of the Constitution is the biggest chapter. It contains the Bill of Rights. Akakiiko kano ke kalina mandate esinga obugazi eri serious ekwata ku ddembe ly'Abannayuganda. Naye abantu b'ozoolonda nti lwakuba oyagala kubawonya abamanerenda loan sharks abaagala oba wambako ebyabwe okubatwala mu kooti nti genda ogira otuulako eri. Sebo taata Natasha nkwegayiridde akakiiko kano tandika okassaamu ku kitiibwa. Tomorrow I will not be here. Era ekisanja kyange kiggwako omwaka ogujja mu September. Naye nsaba pulezidenti bw'oliba olonda ssentebe ne bamemba b'akakiiko kano akakiiko kawe ku kitiibwa naye n'ojja okanyuga wano abantu abatalina credibility obasuubira kukola ki? Era bino byennyini bye tulaba bino just kulwanyisa bakama baabwe tebalina mugaso gwe baali bongedde ku mirimu gy'akakiiko kano. Omulimu ogwabwe kutuuza meetings okufofofo kutambula mumwe abamawulire ngenzeeko mu ofiisi ya minisita wa justice ani ajja okuntwalako ewa maama Janet Museveni ntuuse ntya ewa CDF bakwate omuntu ono wuuyo kantukeke wa Genosale Wangadya ono bamukwata ddi atwalibwe mu kooti. Bw'obanga ebisaanyizo byokka gwe pulezidenti by'otunuulira okulonda bakomishona ku kakiiko k'eddembe ly'obuntu kubawonya bwavu kubasobozesa kufuna ARVs ez'omulembe eziriko bwe kibanga kyekyo ekisaanyizo kyokka kyogoberera bino byennyini ebigenda mu maaso tebikwewunyisa naye nandisabye akakiiko akaliddako be very careful, show some respect to the Uganda Human Rights Commission.
ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo w'oteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.